Watunulidde otya era walabye ki biki ebyatambudde obulungi biki ebitatambudde bulungi? Ebyatambudde obulungi tewali kyatambudde bulungi mu kalulu ka LC1 kubanga ne bwe nabadde ku mawulire side ze Mbalala wabaddeyo obuvuyo ze gwe gwasoose okulaba tiyagasi mu Mbalala nga ebadde initiated by their own selves aba NR. Of course in Western Uganda the candidates were NRM against NRM. Yes, so we gwasoose okulaba tiyagasi Mbalala so temwabaddemu kirungi kyonna mu kulaba okwange ekisooka nakenyigiddemu nakabaddemu nakatambudde twakoze campaign okuva we katandika paka twakamaze naye nze mu kulaba okwange yabadde continuation okuva mu kalulu ka general election ke twabaddemu buli kimu ekyabadde eri ewaffe kyekyabadde neeno essente zabaddemu amaje gabaddemu mwabaddemu ne diso government interference giso diso piso bonna babaddemu kwegamba n'okuwamba abantu kwabaddemu kubanga ffe waffe kati ng'ewantoni mwabaddemu zi drone nga zitambula zeewuba zijja nezikwata electoral official ne bamutwala ne DR forms mwabaddemu okukyusa ne announcements of results nti mu kubala wano twabaze nti ono yeyawangudde naye declaration n'alangira kirala ogenda okulaba ngu wamaje akutte electoral officer n'amubuzaawo so nze ndaba it was a continuation of the general election into kalulu ka LC1.